bwe tulaba ebintu ebiriwe akaseera kano nga wenjogera n'akalulu akajja 2026 kakyabulayo omwaka mulamba okuva kati olowooza we tunaatuukira mu kalulu kinaaba kitya mu nsi yonna teriyo wadde ba profesa abasoma ebyobufuzi teri muntu asobola kuteebereza byabufuzi binaabeerawo nkya ebyobufuzi akadde konna bikyuka jasi osobola kuwandowoozayo naye mu byobufuzi busobola okukya ng'ogambye 2026 kinaaba kitya enkya ne bukya ku makya omuti gugudde kale oba ogenda kulowooza ku 2026 ng'omuti gwe mbadde mu planning okutemba kibuyaga gusudde kiro so kati ebyobufuzi predictions just your opinion nga gwe bw'osuubira naye nga prediction mu byobufuzi tekisoboka ekirya kati nzire ku nsonga yo kale tugambe nti baana ba social media bagambye ennyanga yavaawo kale tebalabanga ku kiwundu kye basiba ekiseminti nedda olaba omanyi buli muntu abaana eddembe okwogera kyawulya kyayagala seminti oyo alina kumalako bbanga kyo baba mutaddeko no seminti asinga kukozesebwa nnyo ku bantu abamenyese eggulu kati baali balowooza ayinza okuba amenyese no yo kisoboka kwa omuntu osobola kumanya ngeri gyakoseddwamu munda mu magumba ne mu nnyama munda nga tomaze kumala kweteekateeka ate first time singa tebamukimusibaako ku negugera ne kukyama era buli omu yandyekwasita nti eddwaliro lye lubaga nsambya eddwaliro ly'ensambya ate lyekobanya ne gavumenti okuyunga bubi omukulembeze so bateekateeka okugulu bamale ekkakasa ati ddala buli kimu kiri bulungi ne bajja ensonga ki bakijjeeko ate ne basiba awantu awakoseddwa ne bannabyamizannyo n'abafamire ye ayongere okubagumya kyekyo kyengamba wano abantu ajja omuntu asobola okusimbako olukongolo n'akugamba ajje lwaki towasa otuse mu myaka egiwasa lwaki towasa era nze mbagamba nti teri muntu yali afudde mbu aluddewo okuwasa naye omuntu osobola okufa nga wawasa bubi n'olwokukaka oliga polijasheke no kyengamba bugambi nti omuntu asobola okugamba wasa n'omugamba naye abantu nga bayaaye njagala okulaba omuntu wasa nze era mbagamba wano nawe abatulaba bw'oba oyo atannaba kukiwulira tokigezaako teri muntu yali afudde nti awezeza emyaka 4 tannawasa yafudde butannawasa naye bangi bafiiridde mu myaka 20 nga bawasa bubi nga bafuna abantu bebakwatagana nabo nga tebasobola tebabondinga munda ne babavirako ebikulwa ng'ebyo okutambuza palamenti eyo gitwala mu magundi ag'enjawulo regions ez'enjawulo sipiika yavaayo n'agamba nti tugenda kuba tufokasinga ku bizibu ebiruma regions ezo byokka wetugendedde specifically byokka kati lino etteeka lye baagala okuleeta byebizibu ebiruma ab'eggulu Okay, tukweyanza gwe wena atugoberera ku Lubalusewa TV tukwebaza mwaka ensuso webale kwefisizawo kaddeko nosobola okubanga ogendayo wali ku YouTube channel yaffe Lubalusewa TV nosobola okubanga otugoberera ate ku Facebook page yaffe nako kwetuli osobola okubanga otugoberera ku Lubalusewa TV era ate ne ku TikTok mwebale mwe wenna abatekamu ensimbi yammwe ne musabalawo okubanga mugoberera Lubalusewa TV amanya aje Samuel ku program ensonga ku nsonga tubaye tubulanya akabanga naye omanyinga ebima by'omuzungu nti bimanyi okyukamuuko ekyamazima ne tusobola okubanga tubulamu ate olumaani tudda oluvannyuma olunaku olwaleero ndi ne muganda wange analyst omugezi ennyo abadde ambuzeeko nga takyali wereyo mundaba nga mbuze mumanya nti waliwo ate ekitatambudde bulungi wabula muteekamu essaala zammwe tusobola okubanga ate tukomawo ne tubaweereza nate ndi ne muganda wange agenda kuba yeyanjula mu dakika ntono nnyo ate tusobola okubanga tutambula na biki ebitambula mu ggwanga Uganda
sanyusa okulaba Lubalusewa TV sebo. Kale sebo nange nesimya nto okuddamu okulabikako ku mayindu ga Lubalusewa TV. Sebo. Ne mukama wange Aje Samuel. Sebo. We bali kuddamu era kumpa mukisa okuddamu okulabikirako ku mayindu ga Lubalusewa TV. Namwe mwina abatugoberera mwe bali kutwekuumirako nkitegeddeko nti nga bwongambye ko nti babadde nga bakubanja nga mutubuzeeko. Bangamba analyst waffe ali wakatabira abuze. Ekyo kiraga nti bye twogera bibako n'engeri gye biyingiramu mu mitima ne mu bwongo bw'abantu. Oba oli awo ne tulowooza nti ne obubaka gye tuba tubusindika tusuubira nabo babufuna nga abatugoberera. Era recently wano ina akakiripu ke nasembye okuteekayo ne baŋŋamba kiki embeera gye tulaba ye babuzizza ne mubuza mbeera kiraga nti emigoba nte ejakubibwa bannamawulire. Kavidiyo ko katambula kasaturatinga mu mikutu migatta bantu naye nga buli omu akubire sibaga nga tetukulaba omugaa ate kati waliwo firimu star oluvannyuma lwako waliwo kendabye ng'omukulu bali mu kuwoomingamu ng'alina gwawoominyisa agamba kati training ezze bujja buli atukwatako muumi netteka ku mutwe. Kale abantu abamu baavaayo ku incident eyo ne banenya abamawulire oba ne batunenya nti lwaki temwazzaayo eŋŋumi zaffe tuziina naye mu mawulire ethics ziina kye zitulambika tubagamba nti kale ekyamazima singa lwakuba kati omusango guno guli mu kkooti twagala nnyo gukola ki gwogerako naye nga singa naffe twavaayo tukubagane twali tusobola omukuba bwe kiri naye mubamu embeera n'ogamba profession yaffe egamba oba osanze resistance awantu wonna leka omuntu akola ebyakola kamera yo gifuule nga yekyokulwanyisa ekisinga wadde ona ethics ate wezikyukiramu nezigamba life fast ngera oteeka kakokola tondeka nnyo kuba waliwo omuganda wange yaŋŋamba kubamu abakwata obutambi Kagere Waiswa yagera n'agamba nti singa waliwo omulala eyakwata ebyali mu bitooke emisinde egyaliyo amazima director akuba teke yo yagiwuuba naye singa kuffe omu yagamba kamuddize ate ndowooza bandivudde okugamba ku director alina abamawulire bano basiwuufu nnyo bandigambye owamawulire ng'alina ku ngufu naye we balabako obujo obuti nti director bwe yakola naye nga atono ye musufu tubeebaza mmwe mwenna abavaayo ne mubaga mutusaasirako ne mutulaga nti muli wamu naffe era bye tukola nti mubisiima tubeeyanziza ddala nnyo nnyini ddala ne ba honorables abavaayo ne bavumirira ekintu ekyo ekyokubanga abannamawulire bakubibwa ate n'ebitongole ebyenjawulo okuli ekya human rights kyavaayo nakyo nekivumira nesekumira omukyala Diana tukwebaza kyonna kyotukoledde n'okutubeererawo Sempala tubeeyanza nnyo tuli basiimu nnyo okubanga mwasobola okubanga mukola ki mutusaasira ate ne mutakoma okwo era nga Miss Diana bibamu ekitongole kya human rights kyasobodde okubanga kijjanjaba bannamawulire abasinga okukubibwa bannaffe tulabawo nti waliwo embeera ekyuseewo okusinza ku bikolwa ebyakolebwa era tusuubira nti mukaseera mpaawo wekaaga munnamawulire agenda kufuna obwenkanya bwe kiri tubeeyanza ddala tubeeyanza ombuzeeko baddeyo nga ebintu nga bwebiraba mu ggwanga bwebitambula nange era bibadde bimbuzaamu naawe nga era bibuuzeewo omugwama ombuzeeko naye naawe era ombuzeeko tugenda kwogera ku nsonga nyingi tetusobola zimalayo tugenda kwogera ku zimu ku ezo ezikwatibwako tutandikire ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ekisinga okunsesa nti ku mbeera eyatuuse ku president wa NUP eyokuba nti yakubiddwa ka teargas canister bwe yabadde ava okukyalira ku mukwano gwe munnamateeka wabula ekyewuunyisa nti yasobodde okuba nga addusibwa mu ddwaliro ery'ensambya era nasobola okuba nga afuna obujjanjabi obusookerwako wabula tiyasobodde kulwayo mu ddwaliro era nga akulira oludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti gy'olusenyonyi yategeeza bannamawulire nti ekibajjisizza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ddwaliro nti wabaddewo embeera ebadde tetegeerekeka ku ddwaliro nga batuuse n'okuba nti bakanda
ab'ebyokwerinda bakanda abasawo empapula biki ebyavudde muki mukwekebejja omulwadde ngero bannayuganda tuli eno abamu beebuuza tiyagas kanista oba sasi embeera eyo gyogerako ki nti ekyatuuseewo omanyi omuntu bw'alemererwa okufuga nyamba oba busungu era bagamba nnyo nti okumanya endowooza n'amagezi g'omuntu osinga kumulabira nnyo ku ngeri gy'afugamu obusungu okumanya entegeera n'amagezi g'omuntu omulabira nnyo mu ngeri ng'anyiize so singa asanyuse ng'anyiize nti obusungu busobola okuwaliriza okukola ebintu bingi naye bw'olabira nga ddala nti ono omuntu talinamu yadde akatoola kubeera mu busungu bwe waliwo amunyizza n'alwana oyo omanyirawo nti obwongo bwe era singa omutwe gwali gwa giraasi tewandinyumiza naye kuba wandimulabidde nolaba nga mulimu ntondo bweriti nina muganda wange yagenda naŋŋamba nti omutwe kitundu butundu ku mubiri ne mubuuza lwaki naŋŋamba si buli alina omutwe nti alina amagezi oba aba ategeera nambuuza wali olabeyo omulalu atalina mutwe naye nga nebyemukola byanjawulo naye nga naye ayina so kati gavumenti we yatuuka kaŋŋambe nti ebintu byagitabukako nti emabegako embeera ndiwo eyongera mu maaso oba n'okutulowoozesa nti tugambe nti ebbanga yonna eribaddewo tuwabaddewo bannabyabufuzi bavuganya gavumenti walulaba nga ebintu ebisinga eby'omutawaana ebibi ennyo bituusewo mu kiseera kino Kyagulanyi nga yali ku ludda oluvuganya naye ekyo bw'okyogera kuba yo yagamba nga wogambye badde ogamba nti akulira oludda oluwabula gavumenti bo bavaayo kati ne bagamba nti tetuwabula tuvuganya abagamba mbusima nga tuli ludda oluwabula gavumenti tuvuganya nvuganya ffe twagala ntebe twagala gijjawo naye ku nsonga eyo nti abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nti Kyagulanyi talina kintu kyamukolebwako kyamaanyi era obutambi bwamaze kuvaayo nga bulaga nti abaakasuka akakebe ako kuba kanisita mu ngeri nyanke kakebe kati ya gaasi bakuba nti lulimi lw'ebityo nti bakaita kanisita kati nomuvaako baita bufulagamenti babuyinza okugamba obupapajjo bwe baakakuba akantu ako bwe bakakuba kyenategeddeko nti mukwabika kavaako obupapajjo nga walaba bomu era nga nakalabako kaba kazitowa zitowa akantu ako kabamu gaasi mungi era ka blastinga ne kabitulika so bwe bakakasuka yali avuddeyo mu mmotoka alaba abasirikale bano yogenda bana embeera kije mutaddewo nga tewaliwo nsonga ya njawulo gye nkoze gamba nti ekubisa abantu omuko okubalagala so yali yakava mu mmotoka bwati asimbye amagulu wansi aweddeyo omusirikale omu n'akasuka akakebaako waali wennyini mu magulu era ne katulikira mu magulu mu nsonga y'emwe lwakuba nti olina kyogedde onaga nti Kyagulanyi okuvaayo okujja omwana okutegeera nti opposition buli gye baleeta eriyo nenzijukira mu biseera bya Honorable Besigye nti ebyo byonna Kyagulanyi byalozaako kati byonna byamutuukisibwako okumusiba Kyagulanyi era yasibwako Besigye yasibwako tiyagasa atambudde ensonga gyoyanjizza ebadde yaki si ya mu ddwaliro njagala ombulire Besigye baali bamukubyeko akakebe oba ne bamugezaamu amasasi Besigye we yayambalira Gomesi yali tagenda mu ddwaliro bweru teyali no baali bamusibidde waka wuwe yali ku house arrest so n'atetenkanya n'ava mu nnyumba n'ayambala Gomesi tuuli abiwulire naye nga naye yennyini tavangayo ku kikakasadde nayambala ku Gomesi n'ayita kubokwerinda ku ebiseera ebyo TikTok yaliwo abaana singa bambala amagomesi nga badduka mu maka naye ku nsonga eyo gwongere gikkaatiriza nti Kyagulanyi kituufu yakoseddwa era waliwo obulagajjavu obwakoleddwa abasirikale poliisi akadde kano kyandibadde yogera yandibadde kuba buli kimu kiraga lwatu ebiwundu weebityo agamba nti omuntu afunye ebiwundu weebityo poliisi kale tugambe nti baana ba social media bagambye enanga yavaawo kale tebalabanga ku kiwundu kyebasiba ekiseminti nedda olaba omanyi buli muntu aba n'eddembe okwogera kyawulya kyayagala naye ku mulundi omuntu omweta mu ddwaliro okusooka okumuwa first aid oba tomanyi bunene nakugulu kukoseddwa kutya nekyono kikoseddwa kitya se oba olina okusooka okukuteekateeka ne kubeera wamu
then after n'olyoka omanya nti ekiwundu kino kikozeeko ntya okugulu kwakoseddwa kuvaawa pakawa era olaba nti oluvannyuma lw'ekiro ekyo enkeera ekisimiti bakisumululako then ne basiba part eyakoseddwa awabadde ebiwundu eby'amaanyi wadde ngeno ebbali wabaddewo obuwunduwundu obutonotono bo ne batabusiba ne babukolako obukozi naye ne basiba ekitundu ekyasinza okukosebwa. Seminti alina kumalako bbanga ki baba mutaddeko? No, seminti asinga kukozesebwa nnyo ku bantu abamenyese eggumba. Kati baali balowooza ayinza okuba amenyese? No, yo kisoboka. Kwa omuntu osobola kumanya ngeri gyakoseddwamu munda mu magumba ne mu nnyama munda nga tomaze kumala kweteekateeka. Ate first time singa tebamukimusibaako ku negugera ne kukyama. Buli omu yandyekwasa nti eddwaliro lye Lubaga Nsambya, eddwaliro ly'Ensambya ate lyekobanya ne gavumenti okuyunga obubi omukulembeze. So bateekateeka okugulu bagambe bamale kakasa ati ddala buli kimu kiri bulungi ne bajja ensonga ki bakiggyeeko ate ne basiba awantu awakoseddwa. Abaana baage nti Kyagulanyi adde ali ku documentary akola bwera sayo na award zigenda kuba zijja. Nabeyo n'omuntu ayogera mbu simanya ate bino ebintu eby'omutima bibamutaddeko wadde bataddeko byaki. Bw'obeeranga ekigambo ngamba oba ebyekuusa ku bintu by'ebyokwerinda mundu bomu ago masasi biki ndwe kibeera nga kikutaddeko obuvune mu buli ngeri ebitundu ebisinga ku mubiri gwe bibeera ku risiki okukosebwa. Oba blast zone ezibaawo ekisooka ku obupapajo obwo buvaako sound avaamu nti baba balina nosooka okukebera omutima nti gwe guli mu mbeera nnungi. Obwo omuntu tebabuteekako kujjanjaba nti kuyambako omuntu okussa. Tetumanye nti embeera gye bamutereddeko yabadde akyasobola okwewanirira kuba n'entengero yabadde nnyingi wadde nga abadde ayita mu bintu ebyo bingi naye wano ebiwundu byamutuusiddwako tosobola kujja mu ddwaliro n'omuntu ekirala nti omuntu ayina ngambe omuntu omumanyifu bw'atyo bw'ajjanga mu ddwaliro lyo olina okuteekawo obujjanjabi obw'amaanyi wadde nga obukosefu bwabadde nabwo si bw'amaanyi. Olina okuteekawo obujjanjabi obw'amaanyi obutalekaawo okubuusabuusa kwonna singa wabeerawo ensobi ekolebwa okupiininga nti weekubanye n'omuntu omulala omutuusaako obulabe. So kati eddwaliro lyagezezaako okukola buli kimu ekyetaagisa okulaba nga bakuuma obulamu bwa omukulembeze nga bulamu baleme kubapiininga nga waliwo obuzibu obuzze nti beekubanye ne gavumenti nga bw'ogambye nti ate badda babakanda amabaluwa mutulage amabaluwa mubamujjanjabidde mutulage x-ray ze mwakubye mutulage kino. So kati eddwaliro awo basobola kulinenya kubyo byonna bye byakoze naye era naabo aboogera oseka n'omanya nti onayogerera mu kapasite ki ayogera bulijjo ebbanga emabega yonna badde nga ayogera biki era ku muntu ono y'omu era ebbanga lyonna olaba boogera ebyo era okubeera mu vidiyo zaabwe ne badde bateekayo era olaba bonna babadde bamucriticizinga kati era nga we yagamba nti ekintu ekitalina amakulu era tokiwa makulu abantu nga tobawa amakulu ogenda ne maaso n'ebizimbe bwamu. Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School basangi wali bombo dege abateekamu ensimbi ekisobola okuba nga tulabika bwe tuti mpola mpola. Ebyokunywa bino byolabye tunywa Jazz Guest House esangibwa Matuga eteekamu ensimbi ekisobola okuba nga tuweereza Jazz Guest House and Bar. Oyinza okugamba bali ku guest house oluvaawo baddawa bateekamu ebyokunywa ne tusobola okuba nga tuweereza ku mimiro ne tubawa ebyo bye mwetaaga okumanya oba byobanga omanyi naye nga tulina okuleeta abakukunavu nga bano basobola okuba nga babinnyonnyola ne tusobola okuba nga tukola ki. Katabira Muhammad nalabye nti incident eyo nga yakagwawo bweti nti amawulire gonna agasoso saturatinga sinza gamba all over the country ne all over the world nti kuba buli mikutu gyonna olaba ne France 24 yatadde gwe mukutu mu France okukyasinze Al Jazeera BBC France 24 gyogambye Sigiti ne India nalabye ne India buli wamona gwanga lyonna England buli wamona ne tekibanga kiyinza okuba nti kikosaamu amawulire information gye basooka okufulumya nti buli muntu obwedda ateekawo nti opposition leader oba president ya opposition biki was shot on leg. Okitegeera tekiraga nti amawulire agasooka okufulumizibwa amangu ago tegaba matuufu. Si butaba matuufu. Omanye ebintu by'amawulire bino aje bwe bajja wano gavumenti kangeza kale kanegereza kuizo gambira ogereza kunze
singa poliisi eva eri nejja nempamba wano naye nga tebababulidde wagye bantwala naye nga ekibantwalidde si kyamaanyi kale ne batwala butwazi balina tulina byetukubuuza then after olweggulo ne banta nga bakunta singa bageza ne bantwala wano nogamba poliisi eze newamba wano abantu CMI baze nemu niwaba tebalina kintu kibaze nakyo yadde nti amawulire agasooka bwe gafuluma omuntu akutute niwaba tabadde wakuta mu buli ngeri aba alina okukakibwa ennyo okubaako kyakolawo mu kutaako galina kye gataasa okusooka mu ntandikwa wano kati nga bagamba nti akubiddwa essasi nti ekyo kyakakasa ne ku poliisi yennyini olunaku olwo lwennyini okufulumya statement naye singa tewali kyayogerwa tewandilabye ku statement ya poliisi so amawulire gano agasooka galina engeri gye gakangamu abo abantu ababa bakoze ebintu ebitali mu mateeka okwekuba mu mutima oba n'okukola ekintu okwerekereza ekintu ekibi kyebandibadde bakola omuntu oyo kyebandizeeko kati singa tugeze tebayolina kibagedde wakitegeerako egwe kennyini nti after military yeebulungulira eddwaliro ne poliisi kati singa amawulire ago tegasatulating ate kati security esaba mpapula za ddwaliro za mulwadde bwe banze kuwa bukuumi ngamba n'abasawo nti mumpenda ntunulemu ndabe ku biki bye mujjanjaba ono omulwadde gwe ali wano gwenkuuma oba gwe omuvunaanyizibwa wobeera kukuuma muntu n'ekirala bw'oli bw'abeera ng'atambula eggwanga era n'agenda gy'agenda natatuusibwako bulabe ng'obulanga we wafunamu obutakkaanya ne poliisi n'amagye wafunira obulabe katolowooza ani aba mulabe wa munne ani abayitaaga obukuumi bw'ojja gwagaba obukuumi ate gw'olitawo obuzibu osanga badde bagala kumanya nti embeera eyinza okuba nga teyeetagisa nsambya nga balina omwongerayo mwagakaani e Kenya balina omwongerayo ebweru nga baani yaba muntu wamanya nti ekitongole bwe kivaayo nekyegeza mu muntu okumutta toyinza kuŋŋamba mbu ate kye kimu kisobola okuvaayo nekigamba ono yeetaaga treatment yebweru katumusindikeyo anti mulimu abantu ab'enkizo nti ate babadde kati bwengezaako kutta nsobola okugamba kati tumutwale mulago tulabe ekibadde kimutta oba nkukukulira mu kisenge bujjanjabi nti yo teyina engeri gyeyinza kudispasinga mu bantu bagende okujjako kukosa tiyagasi because nabo bagaba badde babakasukira amayinja era omwogezi wa poliisi mu ggwanga yavuddeyo n'agamba nti mpuliriza kinewuunyisa gwe omuntu nga ggwe munnamawulire omukuukuutivu okuvayo okwotinga omwogezi wa poliisi mu Uganda ate lwaki tuwuliriza kakubuuza no ebbanga lyonna wadde nanga yakyaliwo kati kambuuza bigambo kati wandigambye Katabira oli munnamawulire nze kyemmanyi sitoole eyo nayo nnaku mukutu gyokolera era tutoyokkaana naawe tokolangako sitoole yonna era buli era gwoyogera lokogeroka ze poliisi batayogedde sigenda gikola kale esawa yakati agambye boogera bya bulimba no sigama nti kikyentegeeza yavudde n'agamba nti ekyamaze batandise okunoonyereza ensonga yavudde ku ki ekirala nti nabo abapoliisi babadde injured nti abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu bali bakasuka amayinja ne bakuba abapoliisi baabwe bameka balinga babiri basatu era nabo bali mu ddwaliro n'emmotoka zaabwe ne zikola ki ne zoonoonebwa so bakulaga nti batandise okunoonyeza balabe kyavudde ku ki ate ekirala tiyagasa oyo bamukasuka nawe bennyini tayinza kugaa nti wagamba mukasuka wano bakawuzuumya ajjukira omuntu yenna awuzuumya tiyagasi kiza ali mu ddenja naye tagaana kusemberera kati kankubuuza ekigambo kino poliisi ku butaala bweyagala n'okwejja mu nsobi gye beekoze singa yamaze dde okutulaga abakoseddwa abakubiddwa bali mu malwaliro gaabwe n'emmotoka ezayonooneddwa omwogezi wa poliisi bwe yabyogedde yayogedde ku mannya g'abakoseddwa oba n'emmotoka ezakubiddwa gye ziri mbulira bw'oyagadde okootinga walabye ku mmotoka za poliisi ezakubiddwa ne zigiibwamu n'endabirwamu kandi poliisi tebagikakakulaga waba tebagikaka lwaki statement evaayo nezikola nga tinabakwetegereza kwekenneenya nsonga poliisi yandivudde kyotegeeza nti byonna byebayogedde bulimba bya bulimba bo bennyini eyo yennyini omwogezi gw'okooti nze yavuddeyo n'agamba obuzibu bwe tufunye ne bannansi ekirala nti ebitongole ebyokwerinda singa mubulwa oba muluuzinga obwesige mu bantu mubeera mugenda kukola ndowooza muba mubuzibu obw'enjawulo yagambye obuzibu bwe tufunye ne bannansi
ekintu ekituukawo nga kinyiga kikuba poliisi baba batusalidde dde omusango wadde nga ffe tetunaba kuvaayo okwewozaako omuntu ogenda tuuka okumusalira omusango nga tanaba kwewozaako kitegeeza ebbanga lyonna emabega badde muyinako ebyafaayo bingi era bagamba nti okuluuzinga obwesige mu muntu tekitwala yadde eddakiika nina munnange gwe nalaba omugenzi kati tamala emirundi yagamba nti obwesige okubuluuzinga kibanga kuluuzinga virginity nti oba ogiruuzinze ku mulalu eba egenze tedda sigamba nti ono mulalu oba neweteekateeka oba mulalu bwajja n'agitwala eba egenze tedda alina obwesige ku muntu okasita okola ekiro kimalamu obwesige bw'omuntu kiba kizibu nnyo okubuuza oba bugenze oba bugenze poliisi nga yo obwesige bwavaawo tewakyali kyesobola kwogera munnayuganda n'avaayo nakakasa nti ensonga gyeyogedde entuufu naye nga katusabe Kyagulanyi aterere bulungi buli kimu obujjanjabi abufune tumusabire era awone bulungi addemu okwasaganya ensonga z'abadde akwasaganya ebbanga lyonna bwe tulaba ebintu ebiriwe akaseera kano nga wenjogera n'akalulu akajja 2026 kakyabulayo omwaka mulamba okuva kati olowooza we tunaatuukira mu kalulu kinaaba kitya kati mubabawo obubonero obujja bulaga okuva mabega kati olaba kati onootunda palamenti ate walabyewo mubaka mu atayaga kweta tteeka simanga likwata kuba ki kati kasooka endeko kati ninyo ku kiri kyobadde ombuziza okutambuza palamenti eyo gitwala mu magundi ag'enjawulo regions ez'enjawulo sipiika yavaayo n'agamba nti tugenda kuba tufokasinga ku bizibu ebiruma regions ezo byokka wetugendedde specifically byokka kati lino etteeka lye baagala okuleeta byebizibu ebiruma ab'eggulu gwe moderator lwaki toddayo wali wembadde kati ekyo lwaki osomola ebintu okay kati 2026 olaba tunaabaawo n'embeera ennungi bw'obanga essaawa ya kati tutandise okulaba ku mbeera bweti kubanga omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'agamba nti tebagenda kuttira ku liiso munnabyabufuzi yenna agenda kutabangula ddembe mu kalulu kano akajja oza kitegeeza ki mu nsi yonna teriyo wadde baprofesa abaasoma ebyobufuzi teri muntu asobola kuteebereza byabufuzi bino abeerawo nkya ebyobufuzi akadde konna bikyuka jasi osobola kuwandowoozayo naye mu byobufuzi busobola okukya ng'ogambye 2026 kinaaba kitya enkya nebukya ku makya nge omuti gugudde kati oba ogenda kugerwolooza ku 2026 ng'omuti gwe mbadde mu planning okuteema kibuyaga agusudde kiro so kati ebyobufuzi predictions just your opinion nga gwe bw'osuubira naye nga prediction mbyobufuzi tekisoboka ekirya kati nzire ku nsonga yo nze nga nze 2026 Katonda wanaabasi ayagadde embeera netuukayo nga okulonda gyekuli kuba amateeka mangi gagenda kuyitirawo mu mwaka guno ogusembayo abantu bangi n'ababaka abannabyabufuzi mugenda kulaba ku kala zaabwe entuufu ensimbi nnyingi gavumenti zegenda okutabangula abagivuganya ng'ate batugamba serere ziriwo Uganda ndoza yekyagiyisa Pearl of Africa yemu ku mawanga agayina ensimbi zisobola ogiyimirizaawo nga tena okwewola teyeewoze ensonga kinagamba gye buvuddeko nti yali Ssaabaminisita wa Bungereza yagamba yali David Cameron yagamba nti ensimbi ezibbibwa mu Uganda singa ensimbi ezo zezimu zaali zibbibwa mu gavumenti yaffe ya Bungereza singa yagwadda kyozeza wano nnyingi Uganda ngagga naye obuzibu osanga omuntu omu ng'alina ensimbi z'abantu 15,000 wala n'ababaka bazeerabira ne mammotoka natwala emmotoka ku washing bay bakanaabe ne bazirya omubaka just emiya mubaka Sunset Junior Schools balono nga balina branches 3 balina branch e Matugga wali mu Kirwanira balina branch e Kawanda Kirinyabigo balina branch wali eri e Kawempe batuukire basobola kubanga bakubangulira abaana director Kito Muhammad namba ekiryawo so omu ku banoogana director yennyini ebise bisinga tukolagana ba director tukolagana ate ono yayambako na mukubire essimu omukwasa omwanawo ajja kulabirirwa bulungi omwana asome bulungi abenga amuwadde future ennungi
tudda wali ku nsonga wa Donsomodi nti ekyamazima omubaka wawali mitiyana lumu Richard lumu balumu yalese ensonga na parliament etambudde eriggulu lwakadde sijja kubuuza nnyo nti ate lwaki parliament yatambudde ekyo abasinga bakimanyi naye katutambule kweno ensonga eyo nyini nti lwaki ebbaga ero yalireese nti opposition babeere nga bebeerondera ki rope leader of opposition kubanga omuntu yenna kuba luli kibadde nti ekibiina ekisinga ababaka abangi aba opposition kyekyerondera ki kati bano nga bagamba nti buli yagamba lumu agamba nti opposition ekibiina ng'ekyo bwe kibanga kyekironze nti oyo ajja kuba aweereza nnyo mukama we yamukoze eki eyamulonze nga bulaba katika tugeze ku nuupu yennyini nti Joel Ssenyonyi awuliriza nnyo Kyagulanyi okusinga balabe opposition bonna kuba bagamba mu parliament mubeeramu aba FDC mubeeramu aba DP mubeeramu aba Jema mubeeramu n'aba independent no baba opposition oba ontegeera bulungi so bateesa nti at least ebbago lino batekewo etteeka eryo nga opposition nga bo bennyini bebeerondera omuntu oyo okusinga okuba nti Kyagulanyi yalonze Ssenyonyi ate n'abanga awuliriza era nga Kyagulanyi bwamugamba nti togenda ggulu Ssenyonyi talinnyayo kubanga nnyo ne mukama we yamulonda ensonga eyo giraba otya nga mu mateeka gonna teiteeka lisobola kunyigiriza muntu naye liba ddungi tebabbiritya naye mu byonna babaga amateeka gano basooka kutunuulira motivu ya muntu yavudde ku kyokulireeta lwaki kati kyekimuwaliriza ekyo kyebavira ensonga ki ne kooti mu kugoba amateeka gano agasinga gaba gayisiddwa mu paalamenti w'ebityo esooka kugamba sipiriti ki yamuwaliriza okuleeta etteeka lino ne batafana ku tteeka ddungi oba bbi navayo ne bagamba sipiriti ki yaleetedde etteeka lino kati bw'otunuulira omwami oyo lumu ebbanga lyonna ababaka abali kudda oluvuganya ne loopu abadde nga alondebwa mu kulembeze bwa kibiina ekisinza ababaka abangi mu paalamenti naye ensonga eno ebadde nga tevangayo baagala kutulowoozesa nti bali ababadde nga bavuganya gavumenti babadde nga bagiryamu buli lwaki akadde kano bwe tulabya ddala nti omuntu ataddewo resistance ey'amaanyi alina byagaana naga kino tujja kikola sipiika sijja kukkiriza kino oŋŋamba kino sijja kikola lwaki akadde kano etteeka eryo we lijjira ate nga bamaze nakubabaza nti kye bagenda okulireetera tebaliiyo ne bava ne ku mulamu ogwabatwalayo nga bagenda kuteesa bizibu bya ggulu kati ggulu nina musajja mukulu yaŋŋamba ne opposition leader kiki ekisinga okubakoli bakwataganirawa n'ebinyiga abantu eggulu kyogamba nti balinga baga nti oyo bulijjo yabanyiga balinga bagamba nti ketuzze wano nga teri ffeka balinga tebazze kati katuyisemu tunagenda okudda e Kampala ng'ebintu ebisinga byonna tubimaliriza naye nga bagamba ensonga ebatwala eyo kulaba bizibunyigiriza egenda kwogera ku biri mu region eyo kati ekyalo era wenjogera kirabika ggulu yo yateredde kasaba amaze okwogera ku ebbanga lyonna Kampala wemaze ebbanga nga ababaka batuula teri kino kigisinga nguudo mbi teri site isinga Kampala nguudo mbi naye ng'ebbanga lino abadde nga batuula mu Kampala mu kyogamba paalamenti weetuula wenyini nyini wafu kati ngambo lyambo genda gitwala eriyo waterere nga wemaze emyaka n'ebisibo okuva mu 96 bateekawo constitution eyo ng'etuula enguudo nfu buli muntu kikolebwawo kati onkakasa mbogera gitwala eggulu ebintu byayo biterere ng'ebya wano biremye so kati tudda ku tteeka eryo kyandibadde omanyi lumu mu kuvaayo yagamba nti ayagala opposition yonna yerondera ababaka kati amaloboozi amangi wegamaze okuvaayo weewalanga nnyo okufulumyanga ekigambo nga tomaze kyekenneenya nakikina mu bintu bikigenda kivaamu onoobidiringa nabyo otya bw'obanga osaba oluwummula okukola ebbago
teekamu buli kimu kyoyagala oteekemu naye amaloboozi gamaze okuvaayo naye nayingizaamu ebirala kati mali nerabidde n'amyuka sipiika ekifo kirina kuba kya opposition nga bamaze mukolokota wetuba tunekeneenyaamu kale nakulira ne Ssaabaminisita tujja kumuyisa mu kakunguntu akalala akalaga nti Parliament tumulonze yakiteeza yalireeta teyeetegese nga walaga nti walingawo abaali yalinga akakiddwa ne bamusula mu kintu naye kyatanaba kweteekerateekera ebbaga eryo teryandibadde bbi naye sipiiti mwagireetedde eryetya n'ekirala toyinza kuŋŋamba nti opposition yonna eronde omubaka agivuganya eronde kale leader of opposition akulira oluvuganya mu Parliament naye ng'ate mmwe mwalemererwa okuyegera ababaka bannammwe okubayisaawo abawera okujja okubeera abangi mu Parliament pulezidenti wammwe w'ekibiina obunafu bwaliriddawo obutamobilizing abantu kulonda ababaka bangi bawere mu Parliament abantu baba tebajja nateekamu nnyo maanyi baba tebajja kuba leader of opposition bw'aba ava mu kibiina ekisinza ababaka abangi kibakiza bateekamu nnyo amaanyi okunoonyeza ababaka bannaabwe nti mu mulundi guno tuteekemu tuganya okuwangula obukulembeze obwa pulezidenti katugende ku bwakati mu byobufuzi bya Uganda enjuyi ziba bbiri awangudde n'akutta ekyokubiri tebagambako n'akutta ekyokusatu alabibwa atya n'akutta ekyokuna n'akutta ekyokutaano mu kukola gavumenti mu Parliament awo babala akulembedde n'akutta ekyakubiri so owokyokubiri omuteeka mu mugeto mukati n'amubaka omu simayanga nawudde ng'agamba mbu balina okuleeta ababaka basatu ne babateeka mu kakungunta ne balondako omubaka omwana abakiikirira oli abantu kangeze ku Kyagulanyi yafuna miliyoni z'obulwezi oba mu miliyoni 3 omubaka oba omuntu akulira oludda oluvuganya mu Parliament aba agenda kutuusa ddoboozi lya miliyoni 3 ezalonda Kyagulanyi n'atagenda mu ntebe so si kugatta mugeto ne bano bonna batwala tugende ensonga lwaki bateekawo ekifo ekyo kyokubeera nti ekifo ekibiina ekikutte ekyokubiri kale ekisinza ababaka abangi bakiwulira muli nti abantu abawadde obwesiga okubalonda babadde bangi ng'ate gavumenti eyinza obbamu omukisa okuboogerera ne bagamba kale tubafunireyo ekifo gavumenti nammwe mubeere n'aboogerera abantu ababawadde obululu obungi muboogerere so si kugamba mbu ate kati nowa DP simaya CP kati toyinza kugatta UPC emanyiddwa nti yagenda dda mu bufumbo DP nayo yagenda dda kati toyinza kuwapa babaka ba DP obagambe mubalo ne Jema DP ne UPC tosobola baga kali ne FDC tosobola baga nti abo basobola okulonda omubaka Kyagulanyi Bagambe nti gwe nnonze nawe ne bamufujjako eddusu nga mumanyi bonna bali mbufumbo ne mwana mukulu ali mu ntebe kale mubanga Bagambe nti kati tulonde gavumenti ebeere nga yefuga eri ate n'oludda oluvuganya nayo gavumenti yebeere controlling ate kitasoboka kati nga tufundikira tugezaako winding up tugenda ndoza kusembayo n'okusaasira bannamyamizannyo so bakitegeddeko abaddusi twasobodde okuviibwako Munnayuganda munnaffe abadde abeesinga Kenya abadde yafumbirwe basooka okuwulira amawulire bamuyita Rebecca Cheptegei basooka okusema okuwulira in 3 days back ti muganzi we bafunamu obutakkaanya n'amwokya n'amuyira petroli n'amwokya naddusibwa mu ddwaliro wabula ebyembi tiyasobodde kuba ngaakolaki ngasimatuka tubasaasirako nnyo nnyini ddala era okusaba nti omwoyo gw'omugenzi ne bannabyamizannyo n'abafamire ye ayongere okubagumya kyekyo kyeŋŋamba wano abantu ajja omuntu asobola okusimbako olukongolo n'akugamba ajje lwaki towasa otuse mu myaka egiwasa lwaki towasa era nze mbagamba nti teri muntu yali afudde mbu aluddewo okuwasa naye omuntu osobola okufa nga wawasa bubi n'olwokukaka oliga no kyeŋŋamba bugambi nti omuntu asobola okugamba wasa n'omugamba naye abantu nga bayaaye njagala okulaba omuntu wasa nze era mbagamba wano naaba batulaba bw'oba oyo atanaba kukiwulira
tokigezaako. Teri muntu yali afudde nti awezeza emyaka 4 tannawasa, yafudde butannawasa. Naye bangi bafiiridde mu myaka 20 nga bawasa bubi, nga bafuna abantu bebakwatagana nabo nga tebasobola, tebabondinga munda. Ne babavirako ebikolwa ng'ebyo. Tuyinza kungamba nti omuntu abadde akwagala ng'asobola okuyiwako amafuta n'akwokya. Ekyo kiba tekisoboka. Kitegeeza nti mubeeramu ebintu ebimu bibaakako obukasi, obanga yayagala omukyalo ono olwa fame gye yalina erinnya lye yali afunyeeko, n'alaba nti bwamwerippako naye asobola okutuukako waatuuse, nga olaba abantu ab'enjawulo. Oli waatufuna erinnya kati ngaagwo aje. Era abawala babeerere nga balippalippa bagambe aje ne mubeerako, asobola okuntuusa mu bifo ebinene. Aba yagadde kitiibwa singa kikkakkana naye aba agenda kudduka. Nyaga ndi ne Kenzo yagala gunda nenga naye alina fame. Tuwunzika mu dakika 3 tuwunzika. Sibula abatulaba mu dakika 2 so kubanga aletuwunzika program ya leero. Abatulaba mwenna ku Lubalusewa TV tubagamba mwe bali kutuwagira. Naawe kadata ke muteekamu tukabeebaza nnyo. Omuntu okuteekayo data we n'agamba kandabe Lubalusewa TV kikyetaddeyo. Nawe tuba tutwebaza akesomo bali tugoberera katusubire nti ebintu bye twogera wano n'amagezi ge tuwa abakwatibwako basobola gapikinga ne bagateeka mu nkola ate Uganda yaffe nebanga egenda mu maaso. Kitusaba government buli kitongole kyonna ekya government kyesembyayo kino mufubanga nnyo okulaba nga temuluzinga bwesigwa mu bantu. Trust bwogiruzinga mu bantu b'okulembera ne bwokola niwe bakolako ekikolobero oba tokyasobola kwewozaako kuba oba wabamanyiiza dda nti nze kukuba migere, kukuba tiya gaasi, kukuba miggo, nti omuntu ne wavaayo n'agamba nti poliisi ya bantulugunyiza, tosobola kuvaayo kujja ku kyejjako ekyo ng'olwedde ebbanga lyonna by'obadde ng'okola. So ebitongole ebyokwerinda n'ebitongole bya gavumenti byonna mukolere nnyo bannansi n'okuzzaawo obwesigwa mu bantu kubanga bwe muweereza Uganda yaffe esobola okugenda mu maaso eremeko makuffe n'abaana baffe n'abazzukulu bagisangewo era nga yeeyagaza. Akasinga kenyinza essembyayo sebwe bali nnyo kubanga okyala ku Lubalusewa TV. Uganda bateekamu ensimbi ba Sweet Valley Islamic Day and Body Family School basange wali bombo dege ya Sheikh Chimba tukutumiddeko nnyo tweyanze byonna byotukolera. Abakulu bano baalidde akanyama omukulu yabidde okwogera ku mbuzi naye tweyanze era tusiima byonna. Producer Kagere ye waka yaŋŋambye kuba yatuuse leeti ssaawa nga 3 naye yaŋŋambye omukyala katamuwujja olinga mugase baka kasigiridde. tweyanze akasemba akange aba traffic kyetagane tubanga simanyi lwaki n'aba baaleta ku buno obumu obwa gundi obukebera omwenge naye simanyi lwaki gavumenti yaffe bakitereeta nnyo ku buntu buno obukebera enjaga kuba ekyamazima accident zisuse drone ezo kyogezaga si buli muntu akola accident guba mwenge emwe banjaga njaga seba twayo kukwenjaga ekyamazima abatakisi bali mukutta abantu kyeyono ne ate kisinga okuluma nti takisi ezimu oba zaba traffic tebazikwata ayina ekisinga ddewo okunnuma tife ab'emmotoka entono batujjako sente nnyingi nga kutte ng'olina ensobi gy'okoze naye abatakisi banusu 10,000 anti ye buli lunaku abajja muwaayo lwakulabye lumu babalenya babaleda amagye Samuel Gemanya